Mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero nga tutunuulira ebitaanyumizibwa mu lutalo lw'e Luweero, tugenda kubeera nga tulaba eggye lya musajja mukulu Kano John Charles Ogolle. Engeri gye lyatabukiramu abayeekera ne litandika n'okuggulawo agamu ku makubo abayeekera ge baali baaziba. Yakutegeeza nti akaseera tumaze kawanvu nga tetuwuliziganya olw'embeera ebadde nga si nnungi olwa ssenyiga, naye kaakati embeera eri yaddeko. Mu kiseera kyekimu aba UNLA baali batadde enkambi endala ku kitebe ky'eggombolola ekatikamu kilomita ntono nnyo okuva ku kibuga ky'Ewoobulenzi. Eyali omuduumizi w'oku ntikko w'ekikwekweto Luweero Triangle ye yali musajja mukulu General David Oyito Jok, ate okulwanagana kwennyini nga kuduumirwa omukambwe era yali omuduumizi w'eggye lya Special Force Kano John Charles Ogolle. Bakomanda ab'obubinja obutono baali baweereddwa ebiragiro eby'okwandaaza ekitundu ekiwerako ddala okumala olunaku lulamba awatali kubeera nga baddiriza. Mu bajaasi abaali embulakalevu abaali mu kikwekweto kino kwaliko Meeja Kiyengo nga yali mwana nzaalwa y'Ejjalamba mu disitulikiti y'e Butambala. Ekibinja kya Kiyengo kyatambula okuva e Matugga ne bayita Ssemuto okutuukira ddala e Kapeeka, ng'era bano baatuukira ddala ku buwanguzi. Bano mu kkubo gye baayitanga baagendanga baggula amakubo agaali gaggaddwa abayeekera ba NRA era ng'oluseregenderi waabwe lwatambulira ddala bakuba n'enkambi ku ssomero lya Bulamba Primary School nga bano bamalawo ennaku 3 nnamba. Essomero lya Bulamba Primary School lyesudde kilomita eziri wakati w'ettaano ku 6 okuva ekitema Masanga awali ekitebe ky'abayeekera ekikulu, ate nga kyesudde kilomita 5 okuva mu kabuga ak'e Ssemuto. Bulamba era kyali kyesudde ekitundu kya kilomita okutuuka ku Kitebere awali enkambi endala eya NRA. Ye musajja mukulu Museveni enkambi ye yali eri ku ssomero lya primary erya Kijaguzo Primary School nga waliwo akatemerero katono nnyo okutuuka ekitema Masanga. Ekibinja kya Kiyengo bwabeefuka n'abayeekera ku kyalo Kagembe era ne bakomekkereza nga amagye ga gavumenti gawangudde abayeekera ne baggula n'ekkubo eryali limaze akaseera nga abayeekera bano baliggadde. Ekibinja kya Kiyengo bwabwefuka n'abayeekera ku kyalo Kagembe era ne basinza abayeekera bano amaanyi, bwe batyo ne basaggula ekkubo mu kitundu ky'abayeekera ekiweza kilomita nnamba okugenda okukola enkambi e Ssemuto. Ku mulundi ogwasookera ddala mu myaka 2 oluguudo lw'Amatugga Ssemuto Kapeeka lwaggulwawo era nga Ssaalongo Kalibbala n'abantu ba bulijjo abalala baalina okuddukira essingo mu lukoola okwetegula embeera eyali efuuse ey'okukubagana amasasi buli lukya. Kumpi buli lunaku emmundu yasekanga mu bitundu ebitali bimu. Aba UNLA baali basonga ku buli luuyi nga basazeeko Matugga, Bombo, Woobulenzi n'oluguudo olugenda eggulo okuli Kakiri Busunju ku luguudo lwa Hoima. Abantu ba bulijjo badduka beeyuna bitundu ebyali mu mikono gy'abayeekera ba NRA nga balowooza nti eno y'emmundu yo tezitokoterayo, kyokka nga bamu abaali mu bitundu gye zaali zitokoterera ez'abayeekera nga balowooza nti tekigenda kutwala bbanga ddene zisiriikirire. Tiwabula bano ku mulundi guno kye bataamanya nti embeera ya ddukadduka egenda kubeera ya lubeerera. Abantu ba bulijjo baatyanga abajaasi ba UNLA olw'okuba nti baali tebalina mutima ate nga bakambwe nnyo. Ntiwabula amagye ga gavumenti oyinza okugana ennyo empola kubanga abayeekera ba NRA baali bafuuse akayinja mu ngatte ly'amagye ga gavumenti olw'ensonga nti kyali kiseera kiwanvu nnyo nga amagye ga gavumenti gano tegafuna ku buwanguzi. Ebiseera ebisinga aba UNLA beefuulanga okubeera abantu ba bulijjo olwo ne balumba omulabe. Lipoota ezaakolebwa ku lutalo luno ziraga nti abamagye ga gavumenti era baakozesanga akakodyo akalala ak'okutirimbula nga buli muntu gwe baali bateebereza okubeera nti akolagana n'abayeekera bano. Abantu ba bulijjo bangi okuva e Kakiri, Masuuliita ne ku byalo byonna mu Mpigi baali baddukayo nga boolekera Ssemuto. Ebitundu nga Ssanga, Gombe, Migadde n'Endejje abaayo bonna baali badduka boolekera Ssemuto. Embeera y'emu era eyali ku nguudo zonna ew'Obulenzi era ng'abantu okuva ewa Luleeta, Bw'obwa ne Ssemyungu bonna engugu baasibanga baddukira boolekera Ssemuto
okufuna we bayinza okubeera nga beekukuma. Era nga kumpi kimu kyakubiri eky'abantu mu ssaza okuli Katikamu South, North ne Busiro North baggwera Ssemuto. Kuno kwaliko abayizi mu ssomero okuli Masuulita Boarding Secondary School, Light College Katikamu era nga abamu ku bayizi bano nga Juwani Mukasa beegatta ku NRA. Era nga mu kaseera emboozi eno we bagiwandiikira, ono yali akola mulimu gwa kubala bitabo mu maka g'obwa pulezidenti. Era abayizi bano bwe baayingira mu nkambi y'abayeekera baakwatibwa abaduumizi b'oku ntikko be babeera babalabirira. Era ng'abamu ku bano era abamu ne baddamu n'okusoma mu Kajaguzo Primary School nga lyali likulirwa Kano Jacob Asiimwe eyaliko headmaster wa Masuulita SS. Okusoma kwaddamu okubeera nga kutojjera mu bitundu ebyali binunuddwa abaleekera ba NRS ssaako ne gavumenti ya NRM oluvannyuma lw'okubira omulanga abasomesa ne bannabyanjigiriza n'abo abaalina obukugu obw'enjawulo okuvaayo bayambe okusomesa abaana. Yadde ng'olutalo lwali tugenda mu maaso, Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yadde ng'olutalo lwali tugenda mu maaso, wabula kigambibwa nti okusoma kwaliko kutojjera mu bitundu ebyali binunuddwa abayeekera ba NRS ssaako ne NRM. Era ng'okusoma kuno kwaddamu oluvannyuma lw'okuba nti bano baali bakubye omulanga abasomesa ne bannabyanjigiriza n'abo abaalina obukugu obw'enjawulo okuvaayo bayambe okusomesa abaana, naye nga baali tebagenda kubasasula. Babiri ku baana ba Kalibbala bayanukula omulanga guno okutuusa okusengulwa okugenda essingo lwe kwatandika. Okusinziira ku Meja Kiyengo, agamba nti baali beetegekedde eggye ly'abayeekera lye baali bamaze okubeera nga baggalira amakubo, nga tewakyali muntu yenna ayinza kubeera ng'ayingira yadde okufuluma. Nti ate ku ludda lwabwe olw'amagye ga gavumenti, amakubo gaabwe gaali gagguddwawo ng'ebikozesebwa mu ddwaniro n'ebirala byonna bye baali beetaaga nga bibatuukako bulungi. Nti olwo ebifo bya gavumenti n'amasomero zaali zifuuse enkambi zaabwe mu kaseera ako. NRA ku luuyi olulala yali etataganyiziddwa nnyo ne Namungi w'omuntu eyali yeeyiye mu bitundu bye baali bamaze okuwamba, kyokka ng'ate akaseera ako ebikozesebwa byali bitono nnyo nga tebasobola kubeera nga babigabana ne bibamala, ng'ate n'eggye ly'abayeekera lyali ligezze. Nti ababala ekibalo kya Museveni baalina pulani gye baateeka ku mmeeza ne basalawo okubeera nga basengukira mu disitulikiti y'e Mubende mu Ssingo kati Mityana ne disitulikiti y'Ekibogga. Okuddukira e Ssingo kwalimu okusomoka omugga omukambwe Mayanja mu bifo okuli Kapeeka nga wano amazzi tegaali mawanvu nnyo. Kyokka era abantu abamu amazzi gabakuba ne bagwamu olwo amayengo g'omugga guno ne gabeera nga gabatwala. Nti mu kutya okw'amaanyi okubeera nga tebasobola kudda mabega olw'emmundu eyali eri mu kuseka, bapapirira okubeera nga basomoka mangu omugga guno ne batandika okwerinnya era nga bangi baafa. N'ebitoogo bye baali bakozesa okubeera nga beekwatako okusomoka byali binafuye era nga basinga obungi babbikira n'ebitoogo bino ne bibatta. Okusaba kw'abajjaasi ba NRA kwe baakola abantu ba bulijjo babeere nga bakkakkamu baalinga bafuira endiga omulere kubanga abantu baali tebawuliriza olw'emmundu gye baali bawulira ng'erimu kubasekera kumpi awo.
Kurani Masonko omu ku baasobola okumalako olugendo lw'Essinga agamba buli yalemererwanga okumalako olugendo luno amagye ga gavumenti gaamukwatanga ne gamuteeka mu nkambi z'ababundabunda ze baali batandise okussaawo. Naye era abasinga obungi be baateeka mu nkambi zino abasinga battibwa. Mu kaseera ako obulamu bwali bukalubidde ddala Essingo ng'olwo bambega ba gavumenti baatandika okuwandiika abantu n'okubeera nga babamatiza babeere nga badda mu maka gaabwe. Mu lumu ku nkuŋŋaana Sonko ze yalimu ezaakubwanga nga bamatiza abantu ba bulijjo okudda mu maka gaabwe, Sonko yeekanga bwe yawulira nga bambega ba gavumenti bakaka abantu ba bulijjo okwenenya obuyeekera oba okubusigalamu battibwe. Era nga bambega ba gavumenti baalimba abantu nti Kezironi n'ab'ennyumba ye bonna battibwa olw'okukyaza Museveni. Kyokka Kezironi gwe baali boogerako yaliwo okuwolo ku lukuŋŋaana. Yasitama wansi mukazi we n'amubiikako ekigoye ne yeefuula omulwadde omuye aleke kubeera ng'ategeerekeka. Eggye lya UNRA bwe lyayongera okufunza abayeekera buli lunaku olukya, Museveni yakuba olukuŋŋaana ku ssomero lya pulayimale Kajaguzo Primary School n'alangirira enteekateeka esengula abantu ba bulijjo okubajja ku fulonti okwewala okuttibwa kw'abantu abangi. Ono yabasomera ebifo bye baali balina okuddukiramu, kyokka nga bonna baali mu kutya okutagambika. Bano okutya kwe baalimu ebifo bye babasomera tebaabitegeera era nga basinga obungi baatambula mu wawa nga tebamanyi mbeera ebalindiridde. Mu kiseera kino NRA yali yeetooloddwa ng'omulaba agguddewo enkambi endala ku ssomero lya Kangave Primary School. Zaakayo Kalibbala y'omu ku beesanga mu mbeera eno era amaka ge gaasenza abantu bangi abaali badduka okuva e Busiro. Kalibbala yali tasobola kwetaba mu nkuŋŋaana za pokopoko ezaali zikubiddwa bambega ba gavumenti kubanga abakulu mu nkambi za NRA baamubbirangako ebyali bigenda mu maaso era ng'abamu ku baamubbirangako kwe kwali Sserwanga Lwanga, Arthur Katuko Teekako n'abalala era nga bano baali bamukyaliranga nnyo mu maka ge okubeera nga bafuna ebikozesebwa mu nsiko. Mu kiseera eky'okuddukira Essingo, Kalibbala yasooka kusengukira ku kyalo ky'omuliraano ng'alowooza nti baali bagenda kukomawo mu kaseera katono. Yakwata eridda ku kyalo Buteza olwo Kangave bwe kyawambibwa ba UNRA awo n'asala olugendo lw'amatu ga Ssemuto n'agwa e Buteza. Kangave kiri ku luuyi olw'obuvanjuba bwa Kawumu ku luguudo olutuuse Masuuliita era nga mu kiseera kino kyonna abamaka ge baalinga nabo bamugoberera. Okuva e Buteza yakomekkereza ali Miginje ku luguudo lwa Bbowa w'obulenzi ne beeyongerayo e Kapeeka.